ono mwanukule mbu oli bwalokoka navaamu nadda mu busiraamu abaaki ate oli bwabeera mu busiraamu naddala mu bulokole akwatawa neyanze banange Qur'ani yayogera dda mu surati al-Imran essura ya 3 ku nsonga eyo aya 86 Allah yagamba a'udhu billahi minash shaitani rrajim faman yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Omuntu yenna gwe kalitanda n'abeera mu ddiini endala eteri ya busiraamu ku lunaku lw'enkomerero wakuyingira muliro. N'olwekyo ava mu bulokole n'ayingira mu busiraamu ye wajjana, ava mu busiraamu n'ayingira obulokole wa jahannamu. Qur'ani yegambye nze kusiraamuka. Allahu akbar. Mbadde ngati omusajja agenda kunkwata kigo ate musajja muwanvu era mbadde mutidde naye nangamba tutya nzize kukusinga kubanga aya agiwulidde eyogedde yagati kanveeyo kunaku lw'enkomerero nemekola ki. Nolwekyo muganda affe yasiramuse nze nalige nti alina imaani otuwamangu enkufiira. Barakallahu fi Isaaya 5:9 layini ey'17 n'ayambala ekyobutukuvu n'enkufiira ey'obulokozi ku mutwe gwe n'enkufiira. Oli obulamu mpya oli abukuyingira ekyo. Allahu akbar. Sajja awula n'obusiraamu buyingirawo bugobamu obuntu buli bwonna obubadde mu mubiri bwonna kubanga busiraamu abasiraamu bayingira mu busiraamu, abayingira mu busiraamu batoola salaamu, abatoola salaamu bakuyingira ddala salaamu, abadala salaamu Allah ya salaamu. Katonda yasajjawo nagira ki naga nti nze nfunye obusiraamu era nfuuse musiraamu nja nakutoola salaamu nja kuyingira ddala salaamu kubanga Allah ya salaamu. Agize ki obadde wa ddiini kimuganda Protestant mu Luganda kibadde ki? Omuntu omuwakanyi. Wulira muganda afaaga nti ddala kituufu bwe buwakanyi. Abadde muwakanyi munnaffe tayirirako si byange bakanyiza munnaffe yamwe nga togenda kusinta byabasiraamu munnaffe kusiiba nti nsiiba amenvu nendya bogoya nsiiba ndiizi nenkona bogoya. Kati ye kituufu nnyo abadde musajja muwakanyi nga buli kimu takikkiriza naye olwaleero muganda affe asiramusa. Olowooza lwaki osazeewo n'osiramuka muganda? Sazeewo osiraamu yeddiini ey'amazima gyolabye nga ejja okukutuusa mu maaso ga Allah ofune nejjana. Alhamdulillah. Badde oyitibwa amanyaani? badde mpitibwa Saamu Wekulu. Kati manya g'ekisiraamu oyagala kukuyitaani? Basiiru. Ojja kuddamu ebigambo bino muganda wange. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammada Rasulullah. Ebigambo byatudde akawungezi kaliro bigamba nti ashhadu nzikiriza nenjatiza n'olulimi lwange n'omwoyo gwange an la ilaha illa Allah, nga nkakasa olwaleero akawungezi kano nti tewali yeesinzibwa mubiriwo yenna okugjako Allah w'ekitiibwa. Wa ashhadu era nkakasizza njatuza olulimi lwange n'omwoyo gwange n'obulamu bwonna n'amagezi gange nti mazima nabbi Muhammadi Rasulullah, mubaka wa Allah, nabiyullah, nabbi wa Allah, abdullah, muddu wa Allah. Kitegede oluganda bibigambo byatudde. Wa anna Isa gamba nti naye Yesu Kristo si mwana wa Katonda. Tubadde tulimba bulimbi oba bali gye nvudde bafa baffe. Oba bali gye nvudde bafa baffe. Allahu